The newsroom, where untold story is revealed. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Umula mirembe Honorable Muhammad Segirinya Munaka wempe omusajja eyewayo okuweereza ensi ye nga mu mwaka gumu gwokka gwe yamala nga atudde ku ntebe nga mulamu bannaka wempe kwegamba balinga bajaganyanga abakimezezzaawo okwenjala. Olunaku olwaleero amawulire agava mu ddwaliro erubaga galaga nti omubaka Muhammad Segirinya munnakibiina kya National Unity Platform asizza omukka gwe ogw'enkomerero. Bigambo sibiri lungi asibya sanyu yadde akamu n'akeddagala okusinziira ku lead of opposition Joel Ssenyonyi Besekezi afuddeyo n'agenda maaso n'okubeera nga atutegeeza nti omubaka Muhammad Segirinya maama wamukubidde essimu ng'ali ku palamenti atuuzizza shadow cabinet n'amugamba nti omubaka avudde mu bulamu bw'ensi eno. Njagala nkuwe video ate eno ogende maaso n'okubeera nga ogiraba wamma tweyongereyo owulire n'ebigambo bye yasembye okubeera nga ayogera ng'akuutira Kyagulanyi Ssentamu n'amugamba president ne bwemba ngenze bakwebazanga naye tovanga ku mulamwa naye bantu mmwe amazima amatuufu tetuli basonyiwa. Kitalo nnyo nnyini ddala. A video soko gyempere like ate ne comment yo kikulu sharingireko ne munno kuba information eri crucial gye ngenda okubeera nga nkuwa. Kansooke nkuwa ebigambo bya Lopu Joel Ssenyonyi Besekezi. It's very unfortunate, the news that we have gotten this morning. I was at Parliament chairing Shadow Cabinet, and then I got a call. I spoke to the mother of the Honorable Muhammad Segirinya, who confirmed to me that he has passed on. It's very, very saddening. Honorable Muhammad Segirinya got a little bit worse in the past couple of days. He was brought here, and in engaging with the doctors and families, it was Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigala we wasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Agreed, the doctors advised us, let's make sure no one accesses him to avoid getting infections because his situation had become dire. So we agreed with the family, let's, as the doctors have guided, no one should visit and so on, so that he didn't catch those infections. And the updates we kept getting, it was a struggle as if he would improve, and then bits of setbacks and so on. So this morning we got that very, very unfortunate news. When I spoke to the doctors, they told me, well, all the organs have pretty much shut down. They said they're waiting to themselves do the pronunciation, but yeah, clearly that's what it is, because the mother has also got a briefing from other medics. So it is sad that our colleague has passed on. It's very, very, very sad morning. How would you remember your colleague as the leader of opposition, but also your member of National Unity Platform? Honorable Segirinya was a very practical leader. Very, very practical. You know, sometimes we imagine leadership is about speaking too much English, wearing nice suits, and so on. That wasn't Honorable Segirinya. He was very practical. He would go to the ground, connect with the people, and that's the kind of leader that he was. He was a grounded leader, a community leader. So we shall very much miss that element. We know that at the time of his death, he still has a case with Alan Sawanyana in court. How will you take on that case? What does his death mean for this case? Well, as a lawyer, but anyway, you don't even need to be a lawyer, because if there's a case on your head and you're out of the picture, the case does collapse. So that's now to do with the case in court. Yeah. Mungeri yemu lawyer we amanyikiddwako nga Lukwago, Dr. Elias Lukwago afuddeyo bambi mu nnaku ennyingi mu maziga amangi mu kwazirana ennyo
n'agamba abantu mmwe gavumenti mmwe muli babi ne sipiika waako muli babi nnyo kubanga akulira ebyobulamu ku kkomera yabawandiikira ebbaluwa n'abagamba Ssegirinya yeetaaga kutwala kujjanjaba ne mumumma beyiro ne mumumma okukkirizibwa ogenda okujjanjabibwa era nga bye mwayagala bye bino mubituuseeko. Kisinga okunnuma zero yawe twamala ebbanga mu kooti nga bamuguddeko ebisango ebijweteke ne bamumma beyiro ne tulwana n'afuna beyiro ne Alan Sewanyana ne baddamu ne bamukwatira ekigo mu mbeera enzibu ennyo nga bwe mwagiraba. Ssegirinya n'atwalibwa emulago twatuuka ku emulago ng'ali ku mugo gwa Ntaana gwennyini. Abasawo ne bakola alipoota ez'enjawulo. Waliwo medical superintendent wa prisons yakola alipoota Kakoraki yakola alipoota n'agiwa ne speaker wa parliament n'abagamba bannange mukole kyonna ekisoboka mujje Ssegirinya mu kkomera agende mu ddwaliro agenda bafiirako mu kkomera. Eripoota eyo musawo wa gavumenti naye era alipoota ne bagiziimuula. Tugenda okulwana okumaliriza okufuna beyiro ku Ssegirinya ng'obulamu bwe bukeeye okutandika okulwana malwaliro wuyo agenze Nairobi wuyo agenze Ruddawa ng'embeera etabuse nga kibi nnyo. Ssegirinya abadde mulwanyi ekirala ekinnuma ennyo nti Ssegirinya atobye n'obulamu buno. Ffenna obulamu buno Allah yabututeekera tubweyagaliremu naye Ssegirinya atobye n'obulamu okuviira ddala nga muto okubiyayitamu nga kansala okufuuka kansala n'okutuuka nga member wa parliament talina kyaganyoddwamu ye ng'omuntu mu kifo kya bwa member wa parliament naye ng'abeereddewo nnyo abantu. Ekyo kye tusinga okumujjukirako ebintu bibiri nti Ssegirinya abadde mulwanyi alwanirira eggwanga lye eddembe ly'obuntu obwenkanya ate nga Ssegirinya ayagaliza abantu abalala ayina omutima ogulumirirwa nga bw'alaba ono aboyaana ayina okutuukawo alaba eki kyasobola okukola mu bunafu bwe mu busobozi bwe obutono. Mukama amumuze mirembe amuwe ekiwummulo eky'emirembe amusonyiwe byonna ebyamusobako. Kakati nno ye Mr. Kawempe ngono yabadde omuyambi w'omubaka Muhammad Ssegirinya amazima matuufu byonna ebigambo bimuweddeko. Ekiro kye kisembyeyo olunaku olwaleero sijja kugamba nti obuzibu businze kuva wano. Ffenna tumanyi nti Honorable Ssegirinya abadde n'obuzibu bw'ekibumba abadde n'ebizibu bye nga bwe mubimanyi. Obulamu bwe bwatandika okubeera nti oba oliawo bukyankalana ebbanga we yabeerera mu kkomera ery'emyaka oba oliawo erikunukiriza ku ebiri. So abadde kwegamba yanafuwa naye era nga bw'omanyi nti omuntu ayina kyakola ki kyaluubirira nga yeekaka. Era bwe twasembayo okwogera naye wano nga bamuleese yantegeeza nti singa Katonda aba oliawo ansobozesezza nja kusobola bulungi nnyo oliawo okukomawo ate tutereeza ebyo bye twakola ki bye tutasobodde kutereeza mu gundi eno. Era ng'ayina enteeka abadde n'enteekateeka nnyingi nnyo bangi babadde bamwesunga tubadde n'enteekateeka ndowooza ali next man ayogereko eri gye muli. Mu bigambo by'omubaka Muhammad Ssegirinya ebimu ku ebyo ku byasembayo genda mu maaso n'okubeera nga ayogera kwe kukuutira omukulembeze we Kyagulanyi Ssentamu nkusaba nabyo bambi tubiwulirize. Ntaana ku ddaalo lyange Kyagulanyi mulina okumwebaza ennyo. Ate bwe mbanga nfudde ayina okwogerera essaawa 5 ayina otandika okwogera ssaawa 6 paka kiro bwe munanziika kuba Ssegirinya nyaziikibwa kiro mugitandika ku makya. Kati Pulezida Robert Kyagulanyi Ssentamu aba ayina njagala ayogera essaawa 5 bw'atandika ku 6 7 8 9 10 11 ate obanga wali ebigambo ebisigaddeyo nabyo ng'abyongerako abalala bonna ne bwe batoogera ayogere ye yekka ayogere. Abalala bonna ne bwe batoogera ti ate ono ate oli nange nja kubeera wali mu gundi nja kubeera wali mu ssanda Ssegirinya nange nga ŋŋamba nti amiina pulezida wange kubanga omuntu bw'afa mubiri gwe gufa. Okuddawo okutereera nja kutereera kubanga we najjira nga ninga omusokolemu ebyenda nendoza olengera ŋŋenda nkomawo kubanga ngezaako okweriisa
eddagala abasawo libampandimira ngoberera amateeka g'abasawo nja okutereera ekyo layisi nnyo. Kakati nno ye amanyikiddwa nga Alan Sewanyana ono nno nga ye munne bwe baasibwa mu kkomero okumala emyaka kumpi 40. Bambi musajja wattu agambye Sseggirinya tewandindeseewo kubanga tubadde tulina bingi ebyokugamba bannayuganda. Emboozi y'ekkomero ebadde mpitirivu, twayita mu kubonaabona, twayita mu kutulugunyizibwa mu bintu bingi, naye lwaki mutonzi bw'ati bwageze Sseggirinya okubeera nga ondese ku kaseera akazibu, ku kaseera ak'ennaku, ku kaseera nga tekyali muntu atukkiririzaamu yadde ayagala kuwulira kye twogera. Sseggirinya, mazima Sseggirinya lwaki ogenze? Kibi nnyo, kibi nnyo mawulire gannaku. Sseggirinya tewalifudde mu kaseera kano. Sseggirinya tulina story nyingi ez'okutegeeza bannayuganda. Sseggirinya twabonaabona Mukama Katonda takuwadde mukisa kusobola kweyagalira mu bulamu bwo. Mukama Katonda ennaku ebisoma 5 nga muli mu kkomera. Sseggirinya Muhammadi badde nze mba nnina essuubi buli kaseera nti ogenda kudda engulu otereere kubanga obadde ng'ompa essuubi buli kaseera we nkusinkana. Sseggirinya Muhammadi, Sseggirinya Mukama Katonda. That is Honorable Alan Sewanyana, Makindye West MP, the one who was incarcerated with Honorable Muhammad Sseggirinya, is now entering. Kaseera si kangu eri abo naddala abannankyukakyuka. Kaseera si kangu naddala eri bannayuganda okukkiriza embeera eringa eno. Omusajja gwe baakwata ne batwala ku kkomera ng'emisango egimuvunaanibwa oba oliawo munnange giri matankane nga mpale ez'aba 7 nti yenyigira mu bijambiya ebyali e Masaka ne bakulungula emyaka 40 mu kkomera. Uganda wawe tulaga era ekibuuzo kyandibadde nti mu nsi muno Uganda ani ali seefu, ani ali obulungi? Wulira ebigambo bya Sseggirinya ng'anyumya emboozi y'ekkomera. Bambi wummula mirembe newankubadde watugaana ate okubeera nga tugamba mbu rest in peace kuba olutalo lujaba teruwedde. Sseggirinya towummula. Omuntu yenna n'awandiika rest in peace Mr. Update ajja kuba ankoze bobe nnyo. Kino nkibabuulira kubanga obanga agamba Sseggirinya wummula mirembe ng'obusajja bunzise ngo ngamba mpumula emirembe. Obusajja bumaze okunzita ngoga rest in peace Sseggirinya tekiriyo. Tekako fight hard Mr. Update, fight hard Mr. Update. Era mbabuulidde nze kye mujja okukozesa nga Mr. Update obusajja bunzise fight hard. Tukayita kakusaba omanya nti kati ze mbadde eyo nga ebijanjalo babala bibale. Sseggirinya kati nganze ngenda mbadde ombaka nga bampa ebijanjalo bina. Bali bannanga abalanga babawo ekijanjalo kimu. Supu omwera banamu bwoti. Kakati eyembeera ne bali bano bonna bo bantu ate abantu abasinga mu kkomera mwe tubadde babakwatira bwereere kati omuntu lwaki abeereyo ng'abonaabona ng'ateze Sseggirinya asobola omwogera. Nolwekyo bwemba nga njogedde ensonga nogaa nti ate bajja kukuzaayo kasabanzizaayo nze nga njogedde mazima sina kyakkola kubanga sinza fuluma ate nensirika ate nga nafulumye mbeera eddoboozi lyabo abatasobola kwogera. Nze Deni la video giwe like sharing reka atene munnage ne maaso n'okubeera ng'agifuna agenda beera nga mbawa ensonga nga bwe zigenda maaso n'okuba nga zitambula era ssaawa yonna okusinziira ku ddwaliro e Lubaga then kwoteeka ekawempe mu maka g'omubaka Muhammad Sseggirinya. Tulabeeko ne ku bannakawempe biki bye boogera era bye bayinza okuba nga bagamba ku mukulu omubaka Honorable Sseggirinya Muhammad. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.